ebibuuzo byo by'obuuzizza Somze. si bibyo. No. Kyenkakasa. Yes, sir. Baabikuweerezza. No. Ng'ofuuse bufuusi muzindaalo. Gubituusa ku bantu bonna. Bamanye nti ye yakoze eki? Yabuuzizza ekibuuzo kino. Bibuuzo bikulu. Kyenga byonna era by'amakulu. No. Byetaagisa omwana Adamu okubeera nga ayiga ebyo ebikwatagana n'eddiini ye. Si bya ddiini kwa. Ate byaki? Mulimu eky'omulogo. Iye. Mulimu ekyokuziika n'ekya family. Eddiini yonna. Okay. Kati katusookere ku kyokuziika. Tukkirizibwa okuziika omuntu gwe twawukanya naye eddiini. Era bw'ogamba nti tukkirizibwa hadiisi eriwa oba aya eri luddawa etukkiriza ekintu ekyo. Yes. Njagala tukkiriziganye ebimu ku mwana Adamu by'alina okubeera ng'akolera mwana Adamu munne. Wategerekeka. Mwana Adamu. Omuntu. By'alina okukolera muntu munne. Ne bwe mba nga sisomye kiki hadiisi yonna. Ne mba sisomye aya yonna. Obuntu. Right? Yes. Obuntu. Yes, sir. Bulagira nti munno bw'aba alwadde genda omulambule. Muntu. Njagala kukitwala bwentyo. Okay. Obuntu bwennyini oba obuntu bulamu bugamba nti munno bw'aba nga alwadde genda omulambuleko. Bw'aba afunye ekizibu genda omusaasireko. Bw'aba afunye essanyu genda omusanyukireko. Okay. Obuki? Buntu. Nkolagana. Sinnaba kubeera nti ate njagala kuleetayo hadiisi, njagala kukola ki oba ki. Bwo obuntu butulagira nti munno bw'aba afunye ekyessanyu genda omusanyukireko. Bw'aba afunye ekyennaku genda omunakuwalireko. Mwigatteko. Kati mu bintu ebyo by'oteeka okubeera ng'okolera muntu munno kwe kumuziikirako singa aba afiiriddwa oba okumuziika. Goli bijja wa dokita mu buntu. Yaji. Obwo buntu. Okay. Bye biri mu ki? Mu nkolagana. Kati ate eddiini zonna zitulagira kubeera nga tukolagana bulungi. Eddiini zonna zitulagira tukola ki?
tukolagane bulungi. Okay. Tewaliiwo ddiini eragira kutta. Sinagira. Tewaliiwo ddiini ewagira kuloga. Tewaliiwo ddiini mpulira dokita eragira bubbi, bulyazaamaanya and so on. Okuggyako nga kidiini bwe mba njogera ku ddiini njogera ku ddiini ezaava wa Katonda. ewa Katonda tuziyita al adiyani samawiya. Okay. Kyeki kimanyi ate nze nakukolera ki bw'oba naba tokimanyi. anti kati okyusiza Oluwarabu. nze nakugaana okusoma Oluwarabu. Anti kyobulaba ndi wano ate gwe wano oze kusoma Oluwarabu, nze wano ndeese ebibuuzo. bw'oba oyagala okusoma Oluwarabu jangu nja kukusomesa. Okay. Jangu mu department yange nja kukusomesa. Nfunye ebizibu. Naye bw'onoolwagala lusomera wano tojja dduyiga. Okay. Kale katuddeyo. Mzee. Waliwo al adiyani assamawiya, eddiini ezaava ewa Allah. Okay. Zaava mu ggulu. Okay. Era nga Allah yazissaako n'ebitabo bye era ng'azoogerako wadde mu Qur'an wadde mu bitabo ebirala byonna. Eddiini ey'Obuyahudi, Abaju. Yes. Alright? Mpulira. Eyo yava wa Allah. Okay. Eddiini ey'Obukristaayo eva waani? Ewa Allah. Wa Allah. Okay. Eddiini ey'Obusiraamu eva wa Allah. Okay. Enjawulo eriwo nti bannabbi abaasookawo bwe bajjanga baatuusanga obubaka bwabwe. Okiraba? Mpulira. Ne bajja n'ebitabo. Tawuraati Musa ye yajja nayo. Injiri gye bajja ne bagiyita Bible. Right? Yes. Isa ye yakola ki? Yagireeta yajja nayo. Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam najja naki? Ne Qur'an. Kati enjawulo eriwo nti biri ebyasooka Qur'ani bwe yajja. Right? Negamba nti kati Qur'ani ye y'enkomerero. Okiraba? Ebirala byonna birina kubeera nga bigendera mu Qur'ani muno. Okay. Okiraba? Qur'an yekuŋŋaanyizza biri ebyasooka. N'olwekyo gali amateeka aga kwegamba bannabbi abaasookawo. Right? Ebyabwe ne bibeera nti byakoma ku bantu bali be baabatumamu. Okay. Abantu bali be baakola ki? Be baabatumamu. Kati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye najja n'atumibwa nga w'abantu bonna era nsi yonna. Okay. Aya ila nasi kaafa. Right? Kila muntu. Allah yamutumira ki? Era kyobola nti bavaayo gye baba bali ne bajja ne babeera nga bayingira Obusiraamu. Okay. Kubanga dini y'Obusiraamu yabaki? Y'abantu bonna. Nankani emu y'enjawulo. Ey'okubiri mwana wattu Allah yakikola. Ebitabo biri ebyasookawo byakyusibwamu.
abantu ne bayingizaamu ebyabwe bye baali baagala abaaliwo essaawa eyo. Ne bakolamu amendments. Yes. Okay. Era ebimu tumanye tukugamba tulirinako history ki ogwo gwali mwaka bwe guti ne batuula ne bakkiriziganya ku kintu gundi. Yes. Akiraba? Yes. Kati awo ne kijja ne kiyingira yaba ne kiyingizibwa mu ebyo ebitabo ebyatusookawo. Okay. Bwe gutuuka ku Quran Allah n'alangirira nti eyo nze ngendo gikuuma. Era Quran okuva lyo yakka ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Jibrilu yagimuleetedde nga bwe yagitegeka. Olunaku lwaleero bwekola ki bwekyali toyinza kuteekamu bibyo temanyi yali ataddemu kiki n'okusoma kwammwe mu badokita temuli kye muyinza kwongeramu awo. Tewaliwo yali akoze eki ataddemu kike yadde kugiroowo ne bw'abanga yakuguka atya teri Quran esigala Quran. Okay. Gye baasoma nga yakaka era n'olwaleero gye tusoma. Oyo ye history ewaaki waali oba ebyafaayo bwe biri bulungi nnyo ebikakasa ebyo bye ŋŋamba. No. Kati ebyo byonna ebitabo ebyasookawo tebigaanangako muntu kuziika muntu munne. Mu Qur'ani mu hadisi tetulinaamu kugaana muntu kubeera nga akola ki akolagana ne munne, wabula tulinamu ahadisi oba hadisi ne ayati ezituwagira okubeera nga tukolagana bulungi kuno ku nsi. Mpulira dokita. Kati bwe tubeera nga tuzirina ezo ezitulagira nti tukolagane bulungi, Nabi sallallahu alaihi wasallam n'afuuka n'okutugamba nti Jibrilu yali amulaamira buli lwe yajjanga ng'amulamira muki amulamira muliraano tusale yalowooza n'okulowooza nti ne bwe naafa kitegeeza muliraano ayinza okuba nga alina musheya mu biki mu maali yake. Nabbi yakirowooza. Lwaki lwakigambo ki mulirwana Jibrilu byajja byamugamba ku mulirwano. Yes. Kati baliraanwa baffe olina Omusilamu n'atali Musiraamu. Kituufu. Ebika byaffe byonna bw'ona ogenda okubitunuulira mulimu Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Kituufu. Kati onojjawo ekikugaana nti ono bw'aba afudde togenda mumuziika. Ate so nzikiriza yange. Kiraba? Ono bw'aba afudde togenda mumuziika. Nga Nabbi akukuutidde okubeera nti obeera naki n'omuliraano. N'atuuka n'okuga waliwo hadisi gye yatuukako n'agamba nti wallahi la yu'min wallahi la yu'min mirundi emeka? Mirundi 3. Akiddingana nti tasobola kufuuka, tayinza kubeera mukkiriza, tayinza kubeera tayinza kuba mukkiriza. Ya Rasulallah gwokkaatiriza atasobola kubeera ki mukkiriza. Mirundi 3. Ngamba nti muliraano right? Yes. Abeera awo nga si muki tafiiringa tawulira mirembe ku muliraano awe. Okay. Kwegamba ono tayisa bulungi muki muliraano tasobola kubeera mukkiriza. Waliwo Abasiraamu n'abatali Basiraamu. Right? Ebyo byonna bitulagira kubeera nti tubeera wamu tukolagana. Aya gye sijjukira
naka njimanyi nti eri mu surati al-Mujadala, right? Yes, Namba sir. yayo sijikola ki sijijjukira. Okay. Either mu Mujadala oba mu Mutahana nti Allah takola ki tatugaana kukolagana n'ab'amadiini malala abatatulinaako kabi. Okay. Right? Inna Allaha la yanhaakum an alladhina lam yuqatilukum. Oza bwetyo kwegenda. Kugamba tatugaana kubeera nga tukolagana nabo. Okukolagana kitegeeza nti tunaabeera mu bulamu nga ofiirwa ng'ate nze nkuvaako. Teba nkolagana eyo. Si nkolagana. Okay. Yes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Kino yakireetera kunnankane ku Musiraamu. Haqqul muslimu ala al-muslim. Naagiramu bw'oba alwadde genda omukole ki? Genda omulambule. Bw'aba afiiriddwa genda okole ki? Omuziike. Bw'aba afudde genda omuziike. Alright? Ekyo yakozesa muslim ku muslim. Okay. Naye nga kikwatagana n'abantu abalala bonna. Okay. Bwe tuba nga tuganye obbaziika tubaleke ku nsi bavundireko ekinaddirira ki tetugenda okukosebwa. Nolwekyo teriyo aya etugenda kukola ki kuziika atali musiraamu. Okay. Waliwo aya eri mu surati Tawba numbers lwakuba zo sizikola ki sizikwata. Okay. Abantu abamu gye batera okukola ki okubeera nti bazeekwasa nga aya nga Allah atugamba nti wala